This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Olwalira beddwaliro basomye byavudde mu keberera Kabutonde ng'enjuyi zonna zibadde okuli Kisitu Fred, Mosi Ibrahim, Lironyi Patricia n'omwana Kikyoncho. Kyokka Kisitu yagadde okudduka nga ne bannasomye bivudde mu musale ne bamukwata. Dr. Anti Nakimera Kawo yasomye bivudde musaayi nga biraga nti olekakwate ku lunaku omwana Kikyoncho tiwa musisi. It is practically proved that Kisitu Fred is the biological father of Kikyoncho. Bafulumye wabweru wabula musi akabye omwana bambuuziza nti batagenda naye ngendo bwamukuutira okusoma ennyo atuukirize ekirooto kye eky'okufuuka omusawo. Twagaliza mirembe owulidde njagala obeere mugumu eno ensi ogirabye muganda wange ogirabye maama saawa eno nkuse anko naye toguma owulidde maama guma njagala obeere ng'oyagala maama owulidde nakugamba maama tebakola ki maama tebamukyawa owulidde guma njagala ogume njagala obeere mukumu owulidde njagala osome oyagala kubeera musawo njagala obeere omusawo njagala osome mwana. Ate ebirungi asibye musi amusonyi n'agamba nti yagezaako nnyo okumuzaalira ne birema. Yakulira ekibiina ekiyamba abasajja abatulugunyizibwa abakazi ekya Men Protection lawo Ben Muhabuzi yayogera na Kisitu n'amusaba okulirira musi essente zasasanyiza ku mwana musi n'akigaana. Sirina kintu na kimu kibayinza kunsasula saagala kukaaba kibayinza kunsasula mwana oyo okuva ku myaka 2 ng'ali wano ambaleke kama ali basasula kama byakumpa kyenkoleredde kino kibeere kyakuyiga eri buli musajja kunganya akasente oleeta abaana babakebere. Mwana kirungi nnyo n'omukebeza nga muto nga tannakula kati omwana omuwala oyo agenda kusigala ne peni tegenda muva ku mutima. Agokebeza lwaki eggwanga lyonna lyafa dda abakyala mweddeko. Mutebi Sulaiman yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Singa muwendo tewali muwendo kukusinga owaaye leero nga muli bize ono si ye mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ng'ombuzeeko kiri kitya awaayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bucyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli lwengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse we wano Aji ogirayo Delta Cash we wano Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic obayaji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo engeri gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kityo kimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssaawa 12 ojja okuba nga olina ssente
www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna sente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka osigala bagisigala bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluseke tewali Afirika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda emmere yaffe ennansi era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba eno emmere yaffe endiirwa tulinawo ettooke ebbobeze obulungi tulinawo akawunga tulinawo amakuroni tulinawo omuceere ogwa boiro omweru tubaawo ne piraawo ow'ennyama tulinawo akamonde akasiike tulinawo ku jjuuni erya bwayise tulinawo ku lumonde omuganda tubaawo ne ku nkoko ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo ennyama eyaffe entokose eya boiro n'ekyennyanja kyaffe ekya boiro era nga byonna si bisiike byonna bya boiro ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoku ndimbuzi nyefuno arabura babaddi abakyala wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange wadde tokisuubira nawadde sikisuubira kasuku kwegomba kubanya kulaba ku Trafford oli musajja wamaaniyo ino ng'ensi eraba yonna Arsenal yatukubye n'ekyo si kyamaanyi emirundi twakagikuba bw'otandika okubibala kajuleeta enyooka sebo nsanyusa okulaba kale mukama ogamba otya olunaku olwaliro Kasuku Live kyetera okugamba nti welcome to yet another edition of Kasuku Live ndi ne mwami Musisi Ibrahim owa DNA abasinga mumujjukira ku DNA omwami DNA gye baakola naye nga wali munene muganda wange bankwata ku mutima okutwala omwana wange tekyakyo kitagisanze kunzita oba okundoga era nze sikkiriza na kukkiriza nti embeera gye mpiseemu bandoga abantu babyogera mu comment section naye si bwe kiri nze kyali kimmala bumaze okufa okunzijjako muwala wange bulamu bwange bwonna nali nsetolinze n'omwana wange ng'era ntuuse mu bulamu obweyagaza nga nsuubula Nairobi nkola ngatto nga nsuubula Nairobi amaliba nga gye ngagula era waliwo abaana abeepanka wano abali ebweru nze nabasooka ofuluma eggwanga wane nafulumira mu baasi naye nabasooka ofuluma eggwanga ate nga ngenze kusuubula si kunoonya kyakkola nga ngenze kusuubula nkomewo nkole nga nsala engatto zange ne nzitwala mu Ssombe supermarket eri eyo omukono ne nninda bulinzi kasente kange ne nkwata muwala wange akwata fulaga tugenda tulaba KCCA oba Uganda Crane oba Manchester oli muwagizi wa KCCA ndi wa KCCA bambi naye lwe luli yalinga tititi KCC nezitulula embaale zitulula wa Masaka nga gyeraga gyodda gyenzira bambi mwami Musisi namusanze olunaku lw'eggulo yes namusanga ku Mande nali nva kukolawo ne Zubeida ne musanga ne ngamba nsanyusa okulaba bambi nonsanyukira nasanyuka nnyo gwe nno katono ye nasanyuka Kasuku nali njagala okula engeri gy'okwatamu ebintu oli musajja ali hambo ate ng'oliramu kasente ekyo ekintu kitono
abantu abakirina mu Uganda ne Mr. JB kwali JB Fashion musajja ali ambo alinamu ku ttooke buli omusanga wonna abeera ye nze omusajja yakola ekyewuunyisa ku Enambole yantwala nendaba omupiira gwa yali ani jini yali jinne nija nantwala mu VIP nekyanneewuunyisa nga tutamba tugenda kabeere mububuka naga Mr. JB ng'ayimirira naye towaaza omuntu w'abantu okitegeera sagala munnayuganda ndabe ngaaba olwokuba bampa gundi mwogerako olwekyo naye muntu omukkakkamu asinkanika nakusanze kasuku ebifaananyi nompa ne selefi otumanyi kyewankoze natidde n'obipostinga ng'ate otiira ki nga mmanyi bajja kunvuma bajja kuŋŋamba nagasegase ki ebifaananyi ti photoshop okitegeera muzeeyi awo otuuseewo nenga naddamu nenkusanga nja kusaba waakiri mu kamera mpostinge abantu bakitegeere nti ndi mukwano gwo kati postinga tewali buzibu lwako twageza osisinkana nadde ate nakakwawukanako omwana nanyakulako essimu ku booda kasuku nampa enamba yate neva nga teriiko ne bagibba simu bagibbidde awo kisaasi anti kati nze era we nakkubidde nalowooza muli banene amasimu gayitamu okusinziira ng'oyagadde mwe kati gundi kampani zoogera nammwe ono ayitemu ono tayitamu ono nja mulaba naba egambye teriiko nze njaba njirabye nja mukubira nedda si kyekyo naye era olumala wano interview nga ngenda ngizaako wali ojja kuba osobola okunfuna bulungi nnyo kale mukama wange so omwami ono be namusinkanye eggulo mulimu ku bingi mu bitinitini bye twayogedde naŋŋamba si musanyufu ne DNA yakolebwa era n'abuuza omwana we ye aliwa okuva olwo tamuwulizangako siddanga muwuliza siddanga mumulabako kati tusooka tuddeyo emabega just abantu okuba refreshinga kati muva ku kyolo okugamba nti mugende ku DNA kakati kasikwawo wennyini awo wennyini onyagala okutandikira nti bwe tuddamu byemabega abantu jalooza tubyesibako ne twogere lwaki twagenda mu DNA butereevu omukyalo oyo yansuulira omwana si kunsuulira mwana kubanga abantu bajalowooza nti yali ali somewhere nga omwana ali naye nga simuwa buyambi najja namunsuulira oba bwekityo nafuna mukyala nga bwe mubafuna bamikwano nembeera naye nga mukyala wange oba girlfriend nafuuka mukyala wange kuba natuuka ekiseera nenkyala ewaabwe netufunamu obutakkanya namwana namunsuulira nga alina emyaka egyo ebiri awe wali ekinyusi nange wentandikira ate nemabegako katono omuntu yandiyagadde okumanya DNA mpozi eri awo eri mu maaso bwansuulira omwana nakwata muwala wange nze musajja eyazaalibwa omwana nga mwagala omwana oyo ku myezi 6 nga ne maama we waali njogera ntya Katonda nagendanga naye mu tawuni we nali nga nsuubula gaamu soole awo wali paaka enkadde moolo wali wayitawo kajja nga wenja gaamu awo abasajja bali na mukwana akedi kati so nga nkwata muwala wange nemuteeka mu kino ekibaaga nenjiga engeri y'okumukyusa pampa ne kafulasi kakati akakuuma temperature ya caayi gwalina okunywa amata nga ntambula naye nafuna omwana nga mwagala omukyala yanzaalira omwana nga mwagala ng'era ndi musanyufu osanga nakola n'ensobi kubanga nze ndowooza mu mutima nti omwana wange we nakolera ensobi wali wano nalabirira nnyo omukyala kuba nzaalidde omwana nanyirira nnyo ate nga nze ndi kipale okitegeera ensi nemulaba nga mukyala mulungi ne bamulaba ntandika omukwana abaana b'amasannyalaze mbiraba bindya njogerako anziramu binene aye twalwawo myaka 2 nansuulira bebi wange n'agenda abakyala ne bamugamba saawundi eno tewali buzibu gisimu just gijjeeko oba gimyutinge jako omuntu omunyiga nno si kyabuvunaanyizibwa nzijjeko bujja saawundi kiwedde aba avuddeko nzijjeko saawundi bannaye mutusonyiwe ekyavuga naye saawundi evuddeko naye ante bwe neddamu neevuga ng'eganya okwebikkula
Sagala munyiganno omufuula nti namba busy sikirungi naye kati tachi yanti naye labika tachi ya anti simu yafa kati kebeere wano okay nina kati abwaba avuddeko so avuddeko yino kati akazindaalo silent kubanga bwetugijjako ate nja kufiirwa abantu okay kati tugende mu maaso kakati akusuulidde omwana asuulidde omwana kati bwe yansuulira omwana kyali wange naŋŋamba awo nga tuyombayomba n'abakyala bavuddeyo awo abapangisa bannaffe aka tosobola suulira mwana musajja omwana omuwala weesiga ki omwana abasajja tomanya kati omwana abeerera naye atya omuwala abasajja bakwata abaana ebiseera ebyo nga mukono amawulire g'okukwata abaana gataliiko nfufu buli kiseera omukazi n'agamba kati agenda kumpa kaki omutima nasanyuka kubanga wali emabega weesogeddeeko nti bwe twatandika okyankalanamu kyali wange yaŋŋamba musike eriyo mugambe bw'obanga ogenda obanga osazeewo ogenda n'omwana wo mutwale kasita mbaddeko mulamu bw'omwana naye n'oyo omwana nzirabika ebyo biweeyisaamu baleka bali abanene bompaanira be bakola ki bananyini mwana yalinga akuwaanira abasajja abalala abakyala bamanyi abakyala bamu babi nnyo bw'alaga nti ali step ahead bw'aba afunyeeyo omuntu akulaga nti akulinnyako buli kiyenje tolina makulu nali nkola ngatto by then era n'essaawa eno ze nkola naye wali nali mwavumuuko kuba bwe yansuulira omwana ate nakola nentuuka mu bulamu nengejja naye wali nga nkyali naye nali mwavumuuko nga ninga akolerera omukyala kitegeera ayogera kaviiri n'owulira nga kikulidde nnyo nogamba ate kyekinamwenzesa ate gundi amutwale nwanirira mukwano nga bwe nfunayo awe ogumu ekitundu zo zaali zikola sogera gumu kitundu gwa kakati njogera gumu ekitundu ogwa 210 zaali sente oyinza lubanga ali osoma kasukolininsomera okitegeera muganda wange kati nsika omuguwa kusigaza mukyala nga buli kaŋŋamba nkola ki nina okukamukolera eri kubuko babayo ekintu kindya nange kinkwatako kyofula nalumwa nnyo nze omusajja akole nga tomuggyemu akasende mukuba bulaza bamukobye ku ssomero so bwansuulira omwana ebyo byonna byagenda nagamba ya omwana wange olaba amusudde nzondaba sirina kyennina nali sirina kyennina naye nasonda sente wiiki eyo nze kyobalaba olugero lw'omwana wange nina ebigambo bingi byenyinza okola gundi ez'enjawulo interview ez'enjawulo nga njogera ku mwana wange nakola wiiki namba netugenda tugula enkoko ku best meal namba tujja necelebrate nga neŋŋamba mukama kyenali njagala mu nsi nali njagala omwana oba abaana kuba nze musajjawo muwala saasoma mama wange yanoba nange nansuulire nankomyawo tata nankima kati nsigala waka nze nnunda obute nkola biki sisomye bwe nadda mu bulamu bwange nenzitandika n'okusoma oluzungu ndine muwala wange asomeyo wansi ku kasomero bakayita buyana kensobola okusasula fees ate ke kalungiko okusinziira ku background yaako omwana wange n'asoma tukamu bwe yali asoma nawe waddayo osoma oluzungu naddayo nsoma oluzungu nga musobola okwogera tulinga nsobola okwogera tulivayizinge buno bakayita batya ka holiday package mukakola babiri ne taata nali wa pittu nze nakola mupistiri nga akyali muto nga ngattagatta ne bukedde oluganda aso alusoma so nensoma oluzungu nalusomerawo posibyo ekireka nga nsasula emitwalo abagyali 2 nasoma nga semester myezi 2 mu mwaka so nentandika opickingamu nentandika okugatta alphabeti bikiwe ntyo nemanyamu ekitegeeza kinamfeya am good mpola mpola nembeera nga ntandisa okukola ki okukozesa n'essimu so bwe bulamu bwe nabirangamu n'omwana wange kakati omwana oyo agenda akula okutuuka mu myaka nga 3.4 nga South Africa yeriko ate South Africa waliwo bagaayi awo abalinga ani semwange yafa omu bamwita kyeyune simanyi kyeyeyita kati
omulala yise Nnyonjo eyeyita King Lawrence oba omulala ne Mr. Lwindo omumanyi ndowooza famire eyo egundi yaba ne Derrick bali South Africa ne bangaamu si tewali musajja mubi wanze musajja yali akola buli kimu nga nkola engatto zange omuntu bwampita omwoleza engatto ze nga nzimwoleza bwampita ngamba nti genda tuleetere ku mmere mu nnimiro nga ngireeta nga mbeera muntu w'abantu kyovula ensi enjagala okitegeera kati bagenda South Africa ne bangamba manyi kyali yiya ka passport ojje ogenda mu company ekola engatto zino eza safety shoes awamu meze bakozesa awo national eza company ezo oyiga okukola engatto ezo bw'oba oyagadde osigale oba ogende okole industry waffe ojja nafuna sente bakusponsorinze bagala abantu abalina skill ate nabo bennyini nga bamaanyi mu nsi eri ate nga balina ebirala bye bakola nga nabo basobola okunsindikamu bisenga mba nkomyewo nga nguze ettaka eno e Uganda nagamba kati omutuufu ow'okuwa omwana ye maama we wetwatandikira natandikira onoonya ennamba yaani ya maama we nga tulina okukwatagana nga nina okugonda nga nina okupulitendinga gyali asobole okukkiriza asigaze omwana oyo maama wange yali wa myaka 84 by then awulidde nali 84 onga 80 oba bamutta olanya lwe baziika olanya lwe bamutta yafa alina emyaka 85 so nga gwe nina okuwa omwana maama wange oba maama we olw'okuba nali nakyala ku buko nagendayo n'obwetowaaze ekyanyamba ne musangayo ne mugamba mukwano mbadde nsaba ku lw'omwana ngenda Kenya wano kuyiga kola ngatto naye ngenda kuba nkuweereza akasente omwana ono asome nasobola okumusasulira mu boarding kubanga okuva ekikandwa okutuuka Kabimbiri Central wala walinga mayiro namba ninawo obusente bwange n'ekitandake kankaleete ne rain jacket boots omwana wange ayambala gloves alinga w'abazungu nga ndi bubi naye nga njagala mwana wange okitegeera nga abirina ebyo nga si kizibu nga njagala agende wali mu kadde kundi obuki asome awo nsobole oweezanga akasente kuba eri gye ngenda wanene nja weeza akasente omulundi gumu emitwalo nga 5 omwana abe nga akiringa omwana tebamutwalayo mu bibina ebya boarding bamutwala mudde ng'enkuba ekakkalakata okuva eno ewabajjajja otuukawa kyokka nga ate nejjajja omukyala alina omwana kyenkana ayenkana naani n'omwana wange omwana ali myaka ng'ena kitundu awo myaka 4 kati ngenda otuuka ku mwana ndeetaleetayo obuntu nkyalakyalayo neewuubayo nga bumanyi omuntu w'omwana we amwagala neewuubawuubayo nawe nkasiba gwa neiba olwo tonnagenda sinnagenda ngoba pasipoti waliwo omwami bamuyita Ddamulira ekikandwa nga wenkasiba ne bamundeetera ne tubeera awo ne muwa ku buntu bwange bwe mwetedde bwa ice cream ogenda otuuka nga bwatadde dda bwawoze okitegeera nabunywa nanga taata naye twakitonkimangako nemberako eyo maama taliiwo maama yagenda taliiwo simanyi na gyali tankubira nako neŋŋamba kale kasita alina ejjajjaawe nze nja kukola nteekewo embeera omwana we bajja mulabirira mukadde alina omwana yenkanankanaani noono ate ono omuzzukulu okiwulidde oli anko ninga kati wano balabiriraani nasijja kunonooza kangende nziguze eggoolo yange omwana wange ajja kuba bulungi omwana bw'aba nga alina waliwo akasente akamuweerezebwa ebisigadde bitambula munnange agenda okuddamu okusoma batukola ebibuuzo oba ng'agenze ndowooza na mu P1 yali agenze mu P1 kuba yali mu middle we namutwalirayo agenze mu P1 ngenda okumutuukako musomesa yankubira sijja kulimba musomesa yankubira nanga ono omwana baba wuwo wansosa omutima n'omutwala n'omujjanjaba n'omuzza muganda wange nali neeyo twali tugeranga ne tusaawa mu landisi omulandisi ebiseera nga terina kamera bino bya digito nga busaawa luso paka ttaka ekaza nga 2 ne mukomawo n'emitwalo 10 oba 15 nga nnyingi ng'eyo ddi tosobola gireka naye bwe nawulira akasimu akakwata ku mwana wange muganda wange nalina ka T19 ka Motorola
basajja abasasula ku service fee yesimu gwagisasulako zendi wadda nawa ku musolo zebane temunjaji nga nvi nzi musajja mukulu ensira lwaki ndayinga envi so nasimbulirawo naveeyo mu kibira natambula nkumpi nga mayiro okutuuka kukuba nfune boda buno bumeti nekantwalako nempaka mukatawu nenfuna taxi nengendo tuka ku mwana wange ayana envunza mu ngalo ya Nasu naganga sigenze South Africa nkomye wano bwembanga ngenda kolera mwana wange passport yali esigaddeko kimu kusasula kyokka ekisigadde ku passport nina bikomyawo mpapula nzirina gye ziri eka nabikomyawo naganga kansigale mu bulamu bwe Uganda sijja kufa naye omwana wange ajja kusoma era omwana wange nali musomesa mu primary esomero eddungi sinatuuka waawo kantwala omwana wange mu ddwaliro bagira ka clinic bakayita twin kali awo emukono opposite mukono molo nga bajjanjaba omwana wange bamuteekako amacupa biki yali alwadde n'omusujja yenna amannyo gonna agajjudde ebimere tasenya amazima njogera ntya Katonda mu kamera nsaba bazadde sibalinaako buzibu era sibabuleminga tebalina buvunaanyizibwa k'oyo omwana yalina maama we ne taata we afaayo okyolidde nga ndabirya muwala wange atereera nga ŋŋamba kati bw'aba si wange bamunzigireko wano bazadde bankubira omwana omukomyawo ddi ne banga sigenda muzza omwana badde alina n'envunza mu ngalo taata wesiriwaza biki nga sisobola kudda mu kadde najjako bujja simu nze ndi musajja muntu mulamu nga ndabirya muwala wange nga tusirika kakati bantekako ennyo akasigiri nengenda ku district ewa probation officer nemugamba ABCD omwana mukyala yansuulira omwana naye njagala omukubire enamba ye tusobola ogifuna kuwange eriyo mikwano gye wane wange ewafajja ne bagenda mu zisho ne banne ampisaamu eggaali bamwe bajjira mu mbi musajja watundya omutima ne gunzimba abakazi abamu si bangu naye nze sivuma bakyala anti ani yantonda eyanzaala mukyala so wa probation officer naŋŋamba tumukubire kyanyamba omukazi twafuna enamba ne tumukubira n'akwata n'agamba anze ebyoyo sikyayagala kumanya abeere n'omwana we probation officer mwennyini n'awandiika ebbaluwa n'ateekako ne sitampu n'ebbaluwa njirina ntya Katonda nina puluufu ku nsonga eno era ogenda kunyamba musajja gwe Mukama yeebale kunsisinkanya kasuku amen Mukama yeebale bansisinkanya mukwana ali ku kamera osanga ngenda kufuna kyeneetaaga tubaddewa probation officer akuwandiikidde ampandiikidde ataddeko ne sitampu naŋŋamba ono omwana bw'oba ogenda beera naye maama we omumuwa okumutwala omulabako ng'alina emyaka 17 neŋŋamba omwana ngenda mwawula ku maama we naŋŋamba kyolina okukola kuba kati maama we tamuyinaamu interest owulidde bw'ayogedde tomuwulidde ku lawudi yaba yateeka mu lawudi essimu ye ali nungi neŋŋamba kalina mpa probation form naŋŋamba mu kunyigirizibwa okunene bw'owulira nga omwana adimanize nnyo maama we kola ki mukubire bw'aba kyamukima mugende ku poliisi agamba omwana mututte ng'ennaku z'omwezi 15 ngenda mukomyawo ng'ennaku z'omwezi bweziti wallahi saakikola enkula gye nakuzizaamu omwana wange mugamba maama waakwagala gy'ali asoma katosoba agenda nde ku poliisi asasulire asayininge okumutwala amulabeko nakigaana tuddeko wali musana guzze mungi nnyo mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu
eby'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Walinga ntyo kola ki? Otyo kugenda ku poliisi, fotokomyawo. Nengamba kati. Kasaye maama we. Ne bwana abasazewo mulemerako. Kuba omwana yali alabika bulungi. Mama we yali mweru. Mwamusiba enviiri. Bino ebyedde by'omukyalo. Nakuza kinnacho ng'okisibamu ebitutwa bina. Nga mimanyi obisiba. Kati omwana engeri gye yali afaananamu nengamba. Naye omukazi ono ne bw'atwala omwana n'amulemera kijja kunkolera. Kubanga nze neetaaga ssente. Nalina obulamu bwe neegomba. Nze neegomba eggaali ne leero. Tujja bituukako. So ng'amuleka ng'angamba omwana ono bw'aba atandise okumanja maama we nja mugamba lunaku mwajja amutwale. Kati maama nga tumukubira nga yeeraga tulabika ng'alaga nga gwe tulabisa n'asirika. Kati gye yali ali owaleka byamaana bigaana obulamu ne bukyuka ng'alina okugenda ayiiya 10. N'agenda eyo oba seguku oba kawuku kubanza okumanya nti metroni ng'atandise okujja okukyalira omwana ku ssomero. Maze musajjawo nalinjiriba naye nga njagala ebirungi. Nali nasasula kataka $1,800,000. Kati nemdireyinga okumalayo ka balansi. Kwasaganya ka fees na biki omwana yayanguza kapoloti na katunda. Tukira n'obusente bwali buwedde omutadde mu passport biki. Baunagamba mpaye 10 gono biki kusayininga esimanyi na kusoma. Owulidde. Oluli luzungu lungi. Akujuliza fomu akusaba 5 oba $1,000. Mu busente bukendedde. Kakati batunda katupoloti oli yanziriza kamwago kamu 2 enkaga n'enjiba ngamba emwesinga 0. Simbadde namuwabirawa. Omwana wange yali yasoma olwo namukomyawo namuzayo mu kasomero kali ke nakanke matira. Okutuuka ku ssomero gwe yali agenza yali mu P1 agenda mu P2 nga wallahi nga ne mido tagisobola. Mido ne mmala gaguma ne mbagaba ne kabeereko mu mido kasa wano tujja bajjamu kokingangamuko nja kusasulayo obusente. Ne bamunasoma bwe yamala n'asoma topu bwe bamutikkira ne tumuyita enkuba essimu njayaana kuba essimu n'akafaananyi kalina wano ku ssimu. Mukubira essimu jangu olaba omwana. Jangu omwana agenda kukola ki? Agenda performinga obeerawo okwo nga bimuswaza ndowooza era teyajja. Faananyi kalina wano naye nja kapostingayo abantu bajja kalaba kubanga eno platform nene ya Mr. Kasuku. So teyajja. Mwana nga bamutikkira nga tugenda ku chirizi zafumba. Nali mbeera bwomu. Nga tugenda ku chirizi nga mubuuza mama ogenda kulya ki? Bana witanga musawo mami wange. Nanga tata nze njala chipusi ne liva. Ne mugamba ku pate tetubalya ku mmere. Nanga tujja kulya ekyego. Nga bamuwa byayagala. Teyabimala nawo. Nanga tata nze sireka bintu byange babipakinge. Mwana wa muyiribi amanye ensawo ya taata we nga babipakinga atuddayo eka. Nekyannuma otajja. Kakati kasente kali bakampa obwongo bwadda ku kiri neŋŋamba kati omwana wange alina osomerawo kuyimba nti ku mirembe ebuguju alina osomerako awo abaana abanene basomera nenga wakiri nja kuyiriba kansabe Headmaster anzikirize nsasule mu ttaamu ngisasule buli mwezi mitwala 4 nga nsasulayo buli mwezi nga nsasulayo nga ntwalayo nge 10-15 wentyo. Mwana wange sewe yasoma nabeererawo ddala nsakyusa mwana wange masomero nnyo era bwe yava eri P1 mpaka ku P5 bwe bamutwalira yali ku ssomero eryo
limu. Omwana bamukimani mu P5. Bamukimani mu P5 myaka. Okumutwala ku DNA. Kati awo nno okujira. Bya DNA obyaba bitandike. Kati omukyalo yajjanga nalaba omwana ku ssomero. Tufunzeemu ndowooza. Yajjanga nalaba omwana ku ssomero. Natuuka ekiseera najjanga n'ewaka. Okitegeera omukima ewaka. Awo bannayuganda bwe njagala bategeere. Njogera ntya Katonda. Nze ndi musajja mukristaayo. Ekintu kyesaayogerako nabikkirira ensonga eyo omanyi bagamba nti bw'oba onyiize nnyo oba oli mu bulumi si kirungi kwogera bintu byana obimalayo. Oyinza obutabimalayo oba oyinza obimalayo oba n'obyogera mu bukyamu. Naye njogera ntya Katonda. Omukyalo yajjanga ewaka. Nga kyewuunyisa mu kino. Bannayuganda kenjagala mumanye nti mwana wange ddala. Naye sikiremerako. Mukama bana bannyambye amateeka ne gakola kati nga wendi ku platform zino ennene nja kuyambibwa omwana wange bamuleete. Omukyalo oyo yasulangawo kimanyi yaddamu n'alemerako. Yansanga mu bulamu nga nyirira biri ebifaananyi biwala nga ndi munene ebyenkugamba nagenda Nairobi n'enkima amaliba. Awo nga nfunye kasente. Ebintu bitambula. Mwana wange ali mu kisulo njiriba kyonna. Nze ne bwe kuba kusima kinnya nga nkisima. Nengya n'ensika ettaka. N'ekikulu bagenda kunsasula. Nenfuna akasente. Olidde. Kati nga bw'ajja okulaba omwana oba mukima amutwala awummule. Kubanga nali nzimbyewo ekyo. Nga mukima n'amutwala n'awummula n'amukomyawo. Ne kasuku bwavu bwa nabaki. Ng'omwana taliko wadde ekitabo. Nga n'ennika ezimu baazibye. Omwana gwe banzigyeko ne mbawa n'ennika endala. Nengulayo n'omugaati ne sukaali kwa n'atandikira ku breakfast. Naye n'akomawo ddala nga bo bakimanyi nti mwana waabwe. Kale mukazi yali amanyi nti omwana si wange. Nze nga mmanyi wange. Naye n'ataleetayo wadde ka contribution ku musajja agwamanyi nti omwana si wuwe gwe yagaba this time. Kasuku ebimmenya bingi. Ebinuma bingi. Ebinuma nnyo ku mwana oyo bingi. Nina memories nyingi. Vulaba kyanema. Kati omukyalo oyo mbadde wali nti najjanga okima omwana n'asula. Ate n'omugoba anti kati omwana ye akimanyi maama mukwano gwange kubanga yambanga n'engoye ne muleetera naye nga nimba mpulitendinga asigale nga looza ayagala maama we. Okitegeera kati nzungamuuko bw'abazza omukima bo beetegeke ebyabwe bagende awo okujja ebintu omwana wabijja yamanyiwa ku good quality. Kasuku nzo ndaba nze nyiiza bulamu bwange bwa kigagga nnyo. Ansobola sasula ku supermarket nendekayo akasente kange. Omwana wange aleme kufeiringa ku ssomero. Ng'ava ku ssomero ajja ku supermarket n'afunayo okulya ne bamuzaayo. Nasasula. Bwe manzunze mu bino bibakasi byange. Kati ne wali bw'aba mukimi mugamba genda good quality. Bakuweyo omugaati, bakuweyo ne sukaali mugende. Kati nze bwe yajjanga ndaba alinga alemezaamu azze ssaawa 12. Okitegeera. Bwe banaamalira opaaki nga ssaawa 2 tunaaba tunyumya mboozi ki. Nze nga nzunga ngenda mu puulu zange. Ngenda ali ku best meal nga nzanya puulu. Nzirayo ku ssaawa 4, 3. Nnyumba ndi mu kisaakaate. Teri ayinza kunziba. Buli muntu mu kisaakaate nga njagala nnyo omwana. Abakyala baagala nnyo omuntu ayagala omwana. Kati nzirayo ku ssaawa 4 nsanga akasepiti. Obusepiti bukwagala. Afumba. Nze nkugamba njogera bantu bange abanfollowinga temunyiigira. Omukyala nga yazaalako ng'alina abaana. Nkwegayira munnayuganda batoli mwangu muleke. Muleke. Nga obusapiti bukubagana. Ninga katatani ali mu nyumba yange. Bali mbasuubira kubanga baagenze kolaki. Baagenze tebaliiwo. Omukazi mwali. Yesibye na tawulo. Yesibye tawulo. Kitegeera. Ajeyo obusapiti awo. Letisha jango jire usike uno obutungulu. Mbale njire njose ekyenyanja. Ekyenyanja ababitunda bakyaliba. Bannange njogera pulufu siri mulalu.
temugamba munayiyiza story ayagala agende opposite Satellite Beach emukono eyo referral hospital yeri opposite naye waliwo ekizimbe ekiddakaawo ku kkubo waliwo n'ekikiri abaparkingawo break down obuza abantu baawo bate baamulabanga jajjanga n'abeerawo n'ennaku 3 kati najje wange n'agenda n'ewooli okitegeera nga bw'aba akimye omwana nze ndowooza mutute waabwe ku kyalo gye babeera ate ng'akomya era bw'aba amukomyawo ajja oluusi asulawo oluusi n'agenda kitegeera kakati nze bwe nalaba nga kiri bwe kityo ne ŋŋamba buno obulamu era sijja busobola wadde guggwa naye si kyenjagala kuba kyatuuka ekiseera ndi mulumu emu ya fuuti 8 ku 8 kano katanda ka mwana temuli ntebe busigiri bukibe nabisula mu nnyumba ekitanda kyange 4 ku 6 ennyumba eba teweddeyo kati anaba nasulawa aba alina kusula ku buliri bwange omugenyi mama w'omwana kitegeeza yakyalange watata w'omwana we si kyekyo kati ntuuka ekiseera ŋŋamba bino tusigenda bimanyiira nze siri mwezi wabula nina ofuna omukyala nconcentratinge kuna abaana bange era nkugamba Munnayuganda ndaba emirundi 2 oli namugaye mukyala yazalako omuwala ng'alina emyaka 25 nze nina embi njogeza bukulu nsusa emyaka 4 25 mumpulire bulungi ng'ali mu bulamu bwe tasoma nga talina mwana nga tazaalangako yamuleke aba n'ebirwaddeyo muganda wange nayiriba nanoonya omwana nze gwolaba kalo n'ekitanda kifulumye naye ng'omuwala alina obulwadde alina ebirwadde mu lubuto yalinanga n'ekintu ekyali kimuluma nga lwagenda mu piriyodi kimulya nagendako ne wa Sadaamu Lukwago ewakaliga tufune obudomola abajjanjabe ekintu ekyo kikole ki naye ng'abinywa asiri yamanyira bulamu bwakusireeyi nga n'omwana aleka ayitamwetaaga nze njagala mwana in fact yavaamuko embuto 2 oba 3 zavaamuko nkikakasa zavaamuko Munnayuganda ngamba mbu lwaki sizaala lwaki siwasa nze nina obulumi bwange mbadde saagala bubagamba nga buli ambuuza nti oli singa omugamba sibeerangako singa mbeera mukono kyaggwe kalina bino kati bino ebyokufuna omuwala omulala bye byaleeta DNA anti nzija kati nambuuza omulala nti oba lwaki tozaala biki bakadama saga nakozesa kigambo ekyo bwaba abaana mikwano gyange oba abantu abo baagala nnyo contributinga nnyo nga ndi mulwadde timbagamba kimu n'abasawo banzijja ku biwooma byonna ndi ku mateeka g'abasawo ngezako kusaagasaaga tusigale nga tukola ki tugenda mu maaso kati entabwe eri wano Munnayuganda wayagala omanya omukazi agenda okimu omwana 216 ng'omwana amunyumiza birala tata alina girlfriend ate ng'omwana nzaabuba kubanga maama yajjanga n'asula ne bakiringamu ne taata ne tubeera nga famire okitegeera nga wajja omukima tubeerawo okwo ne tufumba ku kino ne kino kati nga tekikyasoboka na girlfriend kati girlfriend naye ng'ali eyo naye nga tatuli naye sinaamuleeta waka ne maani mwetera ddala 217 Maachi nga 6 nze seerabira njagala nnyo kyova olaba nnumizibwa nnyo ekintu kyonna kyenkola nkikola mu bwerufu kasobola kwerabira n'omwezi gwe nafunirawo girlfriend oyo ngujjukira twali mu tonamenti ya puulu mu Kisumaali nze ndi musajja muzanyi wa puulu gwe muzanyo gwe neepikira gwe neewulira nzanya puulu kati omwana alaba gaayi gyaya nti tanywa mwenge zanya puulu ayambadde bijjaze bya Nairo special nempangula kwetiya bbiya nakwata kyakusatu nenga kati anza atanywa mwenge nakola ki nentundako half abaana ne baginyaaba nenjogerako naye muwala nga mulungi muwanvu nga ndaba kimala neŋŋamba twogerayogera mugamba abaana bo bali batya njagala nnyo abaana nanga nze sirina mwana ndeka nenga akiwe najja nitubeera naye saakyalayo owuwe sijja kulimba naye nga nninda afune olubuto nkyale sasagge ekole ki ejje
si nsasagge kubanga by then awo nali nkyalina era akasente kakendeera omwana nga ne mu kisulo yavaayo nga nkola kwazaamu ekiro na Uganda munfune bulungi nsobola okufunayo kafiiza ako omwana wange asome ndi mu bulamu obw'omukyalo omulala atagenda kulowooza nnyo ku mwana wange wabula nze njagala omwana wange tugende mu maaso naye so kati omukyala agenda okujja ekkimu omwana 2017 tufunzeemu oyagala nga waliwo omukyala omulala omukyala yajjanga n'asabayo ne waliwo miryanga waliwo restaurant ng'asabayo ne kamere ne bamuwa restaurant bamuwa omutwe nensasula akasanvu naye ng'oluzankalina ng'olusisikalina naye nga njagala kolaki ono kyali wange ono omwana alabi maama we alifunye emmere aliddewo ku kyemisana kwe mwana asangawo omukyala atwala omwana n'ebintu byonna mubisimanyi mbunguleyo obugaati ate babirinda bagenderawo mangu yatwala omwana yamuzza ninda mu February awo January awo baddayo kusoma omwana ankubira taata ekiri eno kirabika ng'abanga mama agamba tata wa kulisi munanga ate ye taata wange banzi namufuna omukazi oyo alina omwana namufuna alina omwana wa myaka ng'ena okumufuna nze nembeera naye ebiseera kye nabyala naye byebyo era ekiseera kye nabyala naye nalinga saagala sinzina kwogera ku mwana oli bubi era nga bwamwogerako mbuba kiki nina okuvaayo tinkakaatikako muwaayo oli omwana yani taata we bana abakyala mukisusa abamu omwana yani taata we omupiika omusajja mbuba bamugobye ku ssomero eno gye wafumbirwa sebo nga nno muwaayo akantu kwata kuzaale nti nga kikalubye nali musajja wa sawuna nga sobola agenda mu kudduka nga nina omubiri munene bwe guti naye nga nta kati omukazi atwala omwana 2017 munansonyiwa emboozi zange ziddamu emabega bannange 2017 atwala omwana teyamuzza mwana atuuka okuŋŋamba nti taata bangabye nalinyirawo booda yayita eyo bwetyo kyali wajjala ntugwe kasangati nomwana nga yaŋŋambye bayitawo mu Kiwale Manyangwa oba Kiwale oba Kipale genda otuukawo ng'omwana bamugyewo kubanga omwana ankubira essimu mwana yali mu kisulo ankubira essimu yalina enamba yange MTN eya WhatsApp aŋŋamba taata bangabye biki ankubira essimu kumbe waliwo mubawaka awulira omwana akubye essimu bannange nawulira ne mubaka gwawundi mwana nagenda otuukawo nga bamugyewo nalina Sony Xperia nagigula na Kenya nga simanyi bigikozesa naye ng'esobola n'okutulakinga essimu wa weebadde wali twatuuka ku Kipales gundi yalaga owa boda yali yasoma ne tutuuka ewaka nga tebamanyi nakumanya omusajja wuuno azze baleka yoono omusajja yoono bagamba munene omwana abadde nga amwogerako ne mpulirira ddala ne ŋŋamba bannange kituufu omwana abadde wano naye tusonyiwe maama we yamukimye n'amutwala Kaleerwe ne mbaga zigenda basonyiwa omwana yaŋŋambye bamugabye mmwe mwakutte bukwasi mwana nga temunkubidde essimu ng'omwana abadde nga ajjanga wano n'awummula kyabuntu saagala kwogera ku baganda bubi nze ni musajja mukiga ne mugamba nze mpe ekitiibwa abantu abaganda naye ddala kye mwakoze kyabuntu okugaba omwana ne mumuyingiza mu famire nga temunkubidde kati muyo mutaase mukweka ne ngenda mu Kaleerwe ne batambuza ekizindaalo omwana Letisha kikyoncho maama Letisha bwoba otunda nnyaanya oba okola ki jangu omusajja abanoonya nengenda mu kitabo ky'owakatale chairman naŋŋamba oyo omukyala tumulina wano maama Letisha taliiwo ntandise n'okukaaba nno kubano onaddamu olinnya takisi awo oba kugendawo omusaayi gwampita mu nnyindo ne mu matu naye kanalinnya oba nali nkoze eki simanyi kyantuukako omusaayi gukulukuta wano nenzirayo emukono ku poliisi nenyingiza omusango nemukubira nze mwennyini nga saagala bawa nnamba nemukubira nembagamba wuyo mwogere naye ne boogera naye nebagamba omwana alina kasongola
taata we muzimbi engineer naye omwana nze namuwa taata we yagenda naye siri naye naye omugana jangu tubimalirize ngenda okuddayo ku poliisi abapoliisi bakubirwa ate omukazi nimbagambe enamba ye mwabijjeewo naga totubuuza bingi fe tukola tuli bambega biki nekitandika n'okundya nenga kati nno ndaye kaguweddemu abapoliisi ne baŋŋamba totuteeka ku pressure ekikulu wayingizza omusango nembaga mumpe reference bampaya child abuse naye anaye omuntu ayinza obubonaabonera mu ggwanga lino bakuwaya child abuse reference nakati njirina era eno bigenda kukuyambako nnyo njirina natereko kasuku tubadde twerabira n'okwerabira ekipande omukazi kwazaalira kiriko Musisi Ibrahimu muleeba teri gwe bakaka kuwandiika ki mannya ga mwana taata mutuufu yandiyede Kisitu Fred bwe yagabira omwana kiteyandikoze ekipande kiriko mannya gange bwe kikwatako mu nnyambe nze sikyasobola gumiikiriza nsonga eno mundaba wakiri kanfe naye nga nfunye obwenkanya kubanga ofuna justice mu Uganda kufa sitya kukyogera so kati mugenze njagala wali mutuukira kati nti tukkanyiza tugende ku DNA ku polisi bampa child abuse njirisivinga ngamba kati nze mbonyaabonye omwana bampangira kunsiba bano kiki nkaaba ntwale mutaka n'ensiita kati nganjiya engeri y'okufunamu omwana saasoma nnyo naye ndi mugezi ngangamba wa polisi omanyi kati bwe bituuse sikyalinawe kyensobola kola laba reference gye mumpadde nze mbonyaabonye ani abonyaabonye omwana mwagala kunsibisa mulowooza saasoma kati kyetwatukola mubakubire bajje baleete omwana bampeyo kye bampa nze nkiveemu okitegeera mbasika eriyo basanyuka bakubira omukazi bamugamba jangu omusajja akkiriza muteese musajja wattu munaku talina kyakkola tajja kusobola ya DNA omukazi enkeera yajja n'amazima ati ag'ettabbu najja n'omwana bebi nze ndowooza omwana oyo bagwe twandikebedde tolaba wamma kasuku yajjanga okyenkana obudde bwe bumu obwo mweyagabira omwana ate alinawo omwana wa myaka nga kati giringa 5 oba 4 mugibala n'ogibala kubanga yajjanga ewange okukima omwana 217 gwokka gwataasulaoko wange kubanga yasanga ebizibu nze ndaba waawo obujja ekyamulemereza okuzza omwana kitegeera naye nga giri emyaka emabega alinga ajja kati bwajja n'omwana omulenzi neŋŋamba ayinza okuba nga awoza mwana ono si wange naye nga naye wange nga nono wange naye nkireka nze ndi wa mirembe era ebyo sibitinkuula just njokinzeemu tekigaana okiwulidde okusagamu si kibi owulidde tubane temunkootinga bubi abagoberera puroguramu eno abagoberera Mr. Kasuku bino si byakusudiya so kati tubadde ku alese omwana teyajja n'oyo yajja namuto yajja n'omulala ali mu masimaati yali mu masimaati azze kuteesa n'ensawo ndowooza ezitowa bantemere kye bantemera bwe yatuuka bw'ati nabagamba sinabakubalaba nako olwo omukazi mumukwate njagala mwana wange nze temunsiriwalirako nga munkompasenti ngaki mumanyi byempiseemu mumanyi obulumi bwempiseemu n'omwana oyo okusacrifice nerekereza buli kimu mugenda kunsasula meka omukazi nagamba musatukusiriwala abapoliisi ngaobamanyi naawe balaba omuliro ate okituulamu nga ŋŋenda kubukedde nagendayo ku wiikendi nga abaana tebaliiwo naye nga basigenda guddayo mukono nga sigenze ku mawulire gonna kangende ku NTV banyambe ku NTV nayo nga biwanvu bampadde omukazi tayogera na Luganda oluzungu nina lutono lunzigwako mangu nentambula enzira y'emukono nga nokkaaba awo natambulawo okuva awo waggulu awo ku Serena okutuuka ku Jinja Road natambulawo butambuzi nasina za booda neninya n'enzira y'emukono naye nga gampitamu
abantu bambuza naye nga sibabuulira enkeera nenzirayo kubukedde kumakya bangamba ekituufu kyoba okola oli mu buzibu naye tujja tukwatagane ne kameramaani w'emukono bamuyita musika lyankolo gwoba okubira enamba yeyiiyo omwana oyo yanyamba yagirawo amawulire kasita gaafuma kutaliko nfuufu kyamaani ero si 5 nangamba musiri waki tewankubidde misasa ennyonga mukwano gwange era nkutumidde mukwano oyo omusajja yajja n'emmotoka nangamba musi wandisose wange nze nakugamba otwale omwana oyo mu ssomero eddungi afune foundation ennungi ojja zifuna bwe ziri kubula wakiri nkuwe oba omusajja yatandika mobile money museeta era nga bwe ntaawo ennyo ngendayo ne mugamba mukama wange sooka ompeeyo omutwalo nja kusasula mpola mpola yajja n'aleeta emmotoka ne bateekamu omukazi oyo n'abasirikale be neneekaba mpaka Manyangwa bagenda otuuka Manyangwa nga bali aweeya baleseewo omukadde emyaka nzanga 8 amagye ganyumiza ebyo bamukwata n'oteeka mu mmotoka ne bamutwalirako naye ne bamugamba tugenda kuvuga ojja kwogera omwana gye bamutadde tetugenda kukutta pressure bazamukwanze simanyi bannaye famire yo mu nsonyiwe sawa 4 ez'ekiro omwana bamujja Seguku gye baali bamukweka mama gye yali Seguku oba Kawuku gye yali akola obwa metroni gye yali amukwese gye baali bamukwese mbwe eryo ankowe biki whatever omwana bamuleeta sawa 4 ez'ekiro awantu awo wannuma poliisi y'emukono ziri basonyiwa omwana bamuyingiza mu kkomera eri maama we nabeekayirya ne bakandeete bed cover ndeete oba nange kennyini nsule wano ne baŋŋamba kyoba okola kimu genda oleete emmere omwana ayagala kulya naŋŋamba taata ndeetera ne ku Rolekisi omwana wange neyeegomba Rolekisi omwana wange yalyanga enkoko ne Rolekisi agyegomba ya 2,000 oba 3 ninga nendeeta twali tufumbye ebijanjaalo nakawunga ne tukalya ffenna awo kawunta n'omwana omwana bamuyingiza mu sheero osobola okikkiriza ninga mwe temuli bazadde sebo bantiisasa baali bagana kumusiba nenzirayo ewaka nenga kasita ensonga yange ewulikika kati agataliko nfufu ne gapika mwezi mulamba omwami wa poliisi oba babayita baani abo abakulu ba poliisi ng'agamba ensonga eno ebadde etya wano nga sigimanyi sebo nga tabimanyi abantu bangi balumizibwa ku poliisi nga osi talina kyamanyi era temubulaminga nnyo bantu bonna omuntu omu asobola okukozesa asobola okufuula abalala bonna ababi asobola okufuula abantu bonna abalala obubi abantu abalina kye balina okukola mu nsonga ezo eziruma abantu webali si Museveni oba si gavumenti eno yonna ne waliwo abo abatalina budde bwebyo musisinkaabira ku TV bandaba bazadde ebiseera ebyo Kadaga yali speaker yali tayagala kumanya naye ng'ensonga baali balina okumpita ne banzikakkanya omutima kati otuuka otya ku DNA ntuuka ku DNA mbadde nkyakugamba awo manyi lwakuba ndi munyiivu ntuuka awo owa poliisi ono osa asalawo oba DPC asalawo tugende ku DNA tufune ki buli omu afune sayidi entuufu seba akasajja akajja munansonyiwa okayita akasajja awo oba okimaki ddala yali akimaki anti baali baagamba nti omwana wuwe bandikebedde nze n'omwana okitegeera baakeberaani bandikebedde nze okukakasa nti omwana siwa tebaakebera ggwe bankebera n'oli omusajja nawe kati musajja bwoba bujoozi omuntu akozesa omwana eno ojja buzzi ku DNA kubanja mwana kiruma musajja yajja ssebo n'agaziwa ku poliisi ebali mu kintu ne tugenda olunaku ne tutuuka netugenda ku MBN Nakasero ekyo nawo waluma ne bajjayo empapula ne batugamba eti national ID nenjiwaayo nkakasa omwana wange ni musanyufu nga ndaba wewe ndaba amazima ne tutusayininga okitegeera n'olunaku lwe basomaliza usale tetwasayininga tetusina we nasayininga wonna naye ku reception baatuwa envelope emu nga bw'olaba kino tuyite mu bwangu It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better.
empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. When songa abantu bazimanyi sijja ziva kumu. Batwa envelope nga wala bisimu eno. Nga envelope emo yebeeramu envelope endala 3 munda. Ey'omwana Letitia Kikyoncho, neya Musi Ibrahimu, neya Kisitu David oba Fred. Sebo awo wenyini nga tebannasoma mpapula. Ono Men's Protection yanimba naye ya protecting abasajja teyajja. Owamawulire naye teyajja oba bamutiisatiisa. Nga baagala tusomeriza usizino aleziri mawulire. Nali munene. Nempulira nga gyasitula emmeeza ngifulumye ebweru ngikube eyo. Nenga wa poliisi seba ndaga nti yazze n'emmundu alina pisto. Kati omusajja awo wakati awo envelope eno weeri ku mmeeza tuba tugenda kusoma. Omusajja afuluma n'owa poliisi. Kati nzira nange nfuluma. Kati owa poliisi tebamuwa empapula bagamba ono omusajja akireminga ti empapula mwalina zisomera wa ku poliisi emukono lwaki muzisomera wano. Wa poliisi yennyini sewe yagamba kati lwaki tusumbuwa abantu bano beno Kampala gayaza ate bagende emukono. Bannange tukole ssente ng'ogyeko Mukama Katonda ssente zirimu obwenkanya. Senga nali mugagga sandisibwa bwenti. Tugenda okuva tukyali mu compound y'eddwaliro. Nkubira Men's Protection batuuka be bati n'owabukedde. Omwami oyo bamuyitaani Nsubugaani si Nsubuga. Sikale katukireko ekyo. Bajja bayingirayo bati main gate. Omusajja alawo wa kamera n'omusajja omulala ayagala atadduke. Kati yali adduka kinga azze kukima mwana we. Kuba baali bakitegedde dda. Nti results ozanga bajja zijja ba defendinga. Kati abaali tuula bwati ku boda bwati nali munene naye nga ndi fiiti. Nenkunuukiriza boda nengikwata emabega. Wallahi nagisitula. Abantu nga bakuŋŋaanya abantu banyamba we nakaseera awo. Abantu bakungana bali ku zifensi we bati abamu babuuka gate bajja. Ninkwata owa boda neewuuna. Owa boda n'abuuza kiki. Nga piki otekoona wansi mpira gwetooloola. Abantu ne banyamba ne tumukwata. Musajja ne tuddayo naye ku MPN. Ntya Katonda. Awantu awo nawo njagala Munnayuganda ndaba. Mutememu paati eyo yokka. Buli Munnayuganda alina amawulire gano. BBS yakasembayo okujja ewange okunzijako interview okumanya ensonga yali nnene. TV ya Kabaka yakava ewange. Era ngusinza ayisa abasajja. Bajja ewange ne baddamu ku story eyo. Nga photocopy gundi copy za DNA. Tewali copy n'emu nze gye bantunuzaamu nti yiiyo Musi Ibrahimu. Eno ye copy yo. Eno ya Letitia Kikyoncho. Eno ya Kisitu. Basoma busomi. Ate empapula ensumulule. Njogera ntya Katonda. Ku simu yo yenna Munnayuganda ndaba kweri. Tambuza video eyo yokka. Etuke ku Mr. Balamu. Njagala obwenkanya ku mwana wange. Njagala okulaba ku mwana wange. Nze sifaayo basi wange oba wange. Sikifaako. Kati okuva olwo toddangamu mulaba. Siddangamu kumulabako. Siddangamu kumulabako. Wadde takkubira nako. Teri wadde okunkubira. Akiwulira. Kopi ezo tebazimpa. Sina DNA kopi. Results ezo sizirinaako ey'omwana eyange. Osanga nandibadde na comparinga dda. Nandifunye abantu bayimiridde nange nga ndi mu ddwaliro. Nandibadde nzikomparinga. Nenfuna DNA eyange nenkomparinga eyange n'eya mwana. Okitegeera. Ndi musajja asomyeko kati. Mbimanyi. Okitegeera. Era bwe kiba nti baagala gavumenti ekkiriza tuddemu okukola DNA esikkiriza. Nsigiramu bwenkanya. Njagala bampe DNA eziri enkadde. Police ezirina ne ono protector ono plani Men's Protection azirina yazitwala naye nze tebampa. Akireiminga. Ogwo muzannyo guba guwedde umeka.
Bilizira. Bilizira. Oba mudde mu DNA. Twandigizeemu kituufu. Naye bampe kopi ziri ezasooka. Nazo zaagalako. Nazo zaagala. Okay. Kati olunaku olwaleero omulango oyagala gukubira Minisita Balamu. Nkubira Minisita Balamu. Njagala kulaba ku mwana mu bulungi. Sirina mbeera nze mu bulamu nti endwaza nga ya mwana kubanga bagamba nti nalwala sukaali. Omuntu eyalwala sukaali tasobola kulima. Nze nnima. Nze nnimira ddala emmere yange gye ndya. Okiraba? N'ekimira amazzi neeyoleza engoye naye nzigwawo. Ewantu w'embeera nkubuulira Munnayuganda ndaba seewaana. Munnayuganda kye yandibadde akolerera nkirina. Nina ekitanda 6 ku 6. Braze Interiors yakimpa. Nempa n'entebe sofa set ezisukka mu miliyoni. Owulidde. Ebintu ebyo biri mu miliyoni nga 4. Yabimpa buwi. Braze Interiors. Mirembe bedding zike nyini yayimuka. Nangamba goli taata. Nandeta beddings, nandeta ne curtains. Nibyanyi nabifixingamu. Mirembe. Yaba nange embebaza mweba. Emukono wali wopangisa. Nkunyumba Infotrust ye yampa. Bakuzimbira. Infotrust company. Bampe nyumba wedde. Ewa. Ndiye osaidi wa mukalaji, zempete ya mukalaji. Echalo bakita Bugereka. Okusula kwa yo estate. Era bamikwano banange embebaza. Infotrust. Jango okuleta ka mukwano. Obaddizeewo. Obaddizeewo. Lwa musisi. Walisi wala. Omuntu abeere mbaale, omuntu abeere mbalala. Okuva wano okutuuka wali, okuva mu town. Nkozesa mutwala amagya n'amadda si wala. So kati ekikukozezza okutuusa wano. Ebirowoozo byasigalamu. But have you tried to seek therapy? Ogezezzaako okufuna therapy? Kuba manyi n'ekyo kicontributing oluusi tulina okulaba engeri how we overcome ebintu nga bino. Paka tijjukira obeeramu n'okulowooza kati okyalina ekirowoozo nti osanga omwana yali wuwo nga baabizannyazannya ekyo kisobola obbeerawo naye ate waliwo n'okubeera nga gwe wennyini tonnakkiriza kuba omwana ono olaba ebintu bye wamuyisaamu which is very understandable bw'otunuulira gye baamukusuuliramu oliyo omusajja yaliwa simanyi ate oyinza n'okuba nga ono omwana gw'ogamba omukazi we yakomangawo ng'ate ng'era naye wuwo kati naye era wandibadde osaba DNA. Bwe kiba kisoboka obaka sukugu okisobola bwe kiba kisoboka naye nze engeri gye bankwatamu nasigala nga pretendinga nakkiriza nti omwana si wange okitegeera nakikkiriza naye nga nsuubira nja kuddamu mulabeko nzikakkane kati omwana yaweza emyaka 18 jawera dagenda weza 19 bamuzaala 27 ennaku z'omwezi 25 omwezi gw'okubiri February awezeza emyaka 18 kati omwana kati tulina no wakati era kati ekigenda ekisinga okukuyamba omwana oyo ate kubeera nti omulabako wakiri yandisigadde akubirako ng'akunoonyaako nze seesiba ku kya mwana nti abeere wange oba omwana asobola obeera owuwo oba ow'ensi kuba kati omwana tobaako na buvunaanyizibwa ku mwana omwana alina ensi ebemutwala oba gavumenti ebemutwala tosobola gaa nti mutunze omwana wange mwagala ku laavu ng'omwana wo kasuku olina ki kyosobola okukolera omwana wo bingi naye tosobola kubibanja tosobola bidimandinga mbu bakusasule bwekiti oba sometime ku musaayi omusajja yaŋŋamba mukati gwe bakusasule kyotadde mu mwana kyonna ne mbagamba muwendo ki kye bayinza okunsasula omwana wa story yeeyo erimu ebituli bingi simanyi naye Mr. Balamu nkusaba onyambe na buli munnayuganda alaba programu eno ali ku platform y'ono omwami Kasuku mugende mu government lab wali ewandegeya gye mba mukolera DNA awulidde mmanye nti omwana si wange naye mulinako buti nina lwaisange zikoma wa abeera asomera ggulu bakukkiriza olabe ku mwana ne mulabako asobola okujja ewange n'awummula kyabuntu bansuulira omwana paka ku myaka 10 ebifaananyi abantu babiraba omwana yali alabika bulungi nnyo ng'omukazi simanyi bw'afaanana naye yennyini mirembe yekikyonco letisha kikyonco nonya ku taata woono tasobola osanga ayinza oba bamusiimuula nze nkugamba kino omanyi abakkiriza bw'oyogera ku sitaani nti oba ku ddogo bagamba wekola ki olimu weesiriwaza biki naye ng'ekisoboka
nzo okubeera wenti saawa eno si sukaali singa yali sukaali singa nafa dda nkugamba kasukunze sirina busobozi busobola kulabirira sukaali Mr. JB fashion mukwano webale mukama akuwangaaze oyanzija ku ntaana ku mugo gwa ntaana nga nfudde nga ni muli falo hospital mukono nga nfiirira ddala kati wano mbeera ye kutaddewa sisobola ku affordinga sukaali bwabaddala nga sukaali aluma olina okubeera ng'oliira mu budde nze nsobola okumalako nsobola otafuna breakfast nenfuna lunch ate sapa nenjifuna oba nolutagifuna okitegeera naye olwoba kati nnima nsobola okujja wali lumonde nemuteeka mu mazzi n'endya naye wali emabega nga sinaba kutuusa tolinayo baganda bo nina baganda bange twayawukana lwaki nazimba ku kibanja kya kitange nga batundatunda dda nzimbirako maama ye kadi gye nali nsigazza mu bulamu kyova olaba nkogganvaawo nzigwawo bamutemula maama wo bamutemula ne bamutta ne baziika olanya nteebereza famire kubanga bwe nali nzimba bukedde yanyamba nejja nekwata amawulire mu piriyodi eyo nenkubirira kaluumu mama n'ayingira neŋŋamba kasa tuli famire nze mu Galanda okitegeera twali abaana 7 naye nga banwanyisa baganda bange ne bannemesa nkuzimbira maama waffe nga baagala ttundawo kati eyo gy'obeera kati asiti embeera mbeera ku ttaka lya Info Trust kati gwe eri ewammwe eri gye wali ozimba oyewa bayitayo Vumba busaidi z'Ebusiika eyo ku Arena ekibuga kyaffe Busiika ne Vumba then mu kyalo kaawo gye waffe wasigalawo 15 simanyi nakyasigala wallahi saddayo era njogera mu kamera ku platform y'okasuku bwe nfa nga sinnagula ttaka lyange wakunziika banjokye amazima ga Katonda sikyogeza butamiivu nze sinywa mwenge ni mukristaayo njokyebwe abaana ba Man U Arsenal mikwano gyange tugende ku ttaka lya gavumenti banjokye ku gundi yange batwalewa oba tugende ku ttaka lya gavumenti emigga gyonna gya gavumenti banjokyereeyo banjiwe ku muki ku mazzi nkyogera ntya Katonda kya buntu njokyebwe kubanga sinza abayindi bookya bwe mba sifunye ettaka kugula kuba nina 5 ku 5 Info Trust gye yampa kwe bazimba ennyumba era we wange wembeera nina buli kimu ekyenina okubeera nina ne gaasi mu nnyumba ape home Uganda yampa gaasi kilo 15 okitegeera solo gifumbako lumonde nga tekulimba embwa za bola sozina mulimbega otutayiramu bwotunda obugatto bwa mutwalo ebiri naye ng'osula mu nnyumba erina ne gaasi kuka weti mita namba masiga 2 fumba wano enva emmere apeho mu Uganda bannaye mbaagala nnyo mama Jini bannaye mwebale kuntekako omuwendo mukama abawa omukisa mu bye mukola mwenna ng'owulira Minisita Balamu n'adde naye ne Namboole ayina lwe yansangako eyo nga ndya emmere n'atandika okunziriza negolobe namusanze nemugawo waayo wali watandika ebyokunziriza nzirizaayo yadde ne hona ye Ramadan Gobi ku VIP awo. Minisita Balamu bw'oba osobodde okulaba vidiyo eno ndi so available omwami ono mutuusa mu ofiisi yo wenja okukoma kumutuusa mu ofiisi yo saagala nnyo yingira nsonga zino naye nja kumutuusa mu ofiisi yo omulabe naye bosobola omuyamba kati engeri gy'oli owa Man U bena agenda e Bungereza ngenda kufunayo akugulira omujoozi origino oyambala size ki n'ateekamu tiketi nyambala XL tiketi kireke mukwano sikisusa twagala ati okakane kubanga nono omwana asanya akambuwemu bandi badde bamutwala dda bamufollowinga omuwala we mwana yakola amalevu ati yes ekyo so ngenda kuweterayo omujoozi naye be naafunyeyo ebungereza aguleeta njogere ne gundi ani musajja wange Akram omwami ono musigemu origino ya Man U season eno n'ekirala nsaba ne ku platform eno bamikwano waliwo we nalwala bansalamu tendoni ekigere kino oba nakiraga ntya simanyi nenga ndaba oyina amabwa mangi wano nagwa luli ku mupiira gwa gundi gwa Gini gwani
Amabwago tegawona. Gawona. Gawona olaba gakaze. Omupiira gwa Niger. Niger ne Uganda. Anti kalize nabuvuzera wali. Ateze wa United. Nsala kakalo konna. Nalino dyoga mu kakana enchungwa. Ngori ko taka. Kakana enchungwa lese. Mwana akuba enchungwa wati. Utaka. Nyenga je 19 kutoka. Bakolongosa ne bakujja mu tendoni. Tendoni bagijjamu wano. Kati na searching ako ku ddwali erimu omubayindi oba bali size entebe basobola okukolera gondi ekintu kya plastic noba ng'okyambala wano tewanawona bulungi era wakyaliwo ndabawo bandage kakati basobola okukola ekintu ekyo ne bakutereeza ne bakateekawo ddwaliro kyeryo sirimanyi baliyita eddwaliro baliyita batya kosu ndowooza kosu si babwerere oba babwerere ku baana abato kachine tagisa akasente kati muna Uganda yangu wenzizeko essimu yango manyi bagibbye muna Uganda ali yandaba bajja ogenda funa abakuyamba ekyo nkikusuubiriza wano ekyo nkikusuubiriza wano kalisebo bagenda kuyamba ku kugulu okwo ojja funa abajja okuyamba just beera ng'essimu eno osobola ogikwata oba abantu ala India nkole ki baba eka suka ibintu ebyo bola akalanya musajja ebintu etasobokose ebintu etasobokoseka obusesi oyemu ekya India nakwensonyiwa dda mbadde nkunoonya naye nga mbone ku platform ereno kakalaamu yonna gy'oli kakalaamu wandeetera okufuna obulamu Mr. JB yandaba kakalamu ali Canada kakalamu noonya ku YouTube ngezaako ku commentinga ndabe naye tandaba kakalamu mpereza message ngenda gamba kaye kasana zake simu yange batera okubeera bonna njagamba Wisdom kaye muwe namba yo ajuwe kakalamu akubireko naye mwami ono nno yeetaaga obuya actually some namba yo wano namba yange ya eri 07 mwenda eri 07 mwenda nkaga mu 5 kinana mu 5 kinana mu 4 07 mwenda nkaga mu 5 kinana mu 5 kinana mu 5 kinana mu 4 kinana mu 4 eya WhatsApp MTN eri 0782 71 kinana nkaga kyesagadde bagamba mutyabe namba ezo ziteekekaawo so that betufunayo abatukubira tubaga addayo ku video gyeggwera endamba ezo weeziri awo naye nga yeetaaga okuyamba wano kuli okugolwa amabwa gakalampola kuno okugulu kuno kwo tekulina buzibu nnyo kati okyasobola kwambala closed naye wano kuno okugulu nga kwaddugala nnyo lwa bandage si lwa bandage ogundi amabwa gaali gagenze waggulu gwali wagenda kutemako byali biwanvu nnyo amagulu gonna gasajjuka ennyama ne batuuka n'okuŋŋamba teseetaaga simanyi genda mu mpisa obiki nga bw'omanyi aby'abantu naye nga si tekyandibadde ki ti si byabwe kweraguza byava ku mwana kale bagamba nti siri ayolesa mubiri kasikuwali tosobola kwambala mpale yange walaba nti oli munene wali tosobola gyambala nanzigula wali ku nabugabo ngula kwolose kila size 5 ku botiki ani agireeta wali ku size 5 nanyambala XXL saati ate ngenkwata nebikebere bifaananyi ogenda bira kale Uganda katulinde kati Minister Bala mukyana atugamba ogende mu office ye naye njagala ogenda mu office ye nga kyoyagala okimanyi bw'oba oyagala laba mwana yagala kulaba mwana bw'oba oyagala DNA eddibwemu kuba abantu abasinga kati okusinga kyo tunyonyodde we would prefer DNA eddibwemu omutima gwo gukakkane kati mulaba ate muteesa ku kyokubeera nti omwana ye omwana yennyini kati ku myaka gye 18 osobola okubeera ng'omwerabirako ye nga ye nga tebiriimu maama we tebiriimu ki osobola okubeera ng'ogenda n'otereera mpola mpola osobola okukola ki kubanga bino byonna binnuma ebimu
naye olwa depression teki kati eri ennyumba ye eri Kisenge na Ddiiro eri ennyumba nka asuku eri ennyumba Munnayuganda gyandyagadde andi maneko waki nkubuuza ebisenge bakuzimbirako ebisenge bina ebisenge bina toyina ekinaabiro biri munda naye sinaabifikisinga naye toyi zennyini n'ebyekiyigo byonna baabiriita webiri tonnateekamu biti tayiroozi bannaye era munkwatireko bannayuganda ennyumba yange iteekemu tayiroozi si ya semi saga gitekamu semi ogenda kufuna abakuyamba erimu efumbiro sinki zonna baaziriita mweziri era obifikisingamu kyokka n'okuteeka ku tayiroozi bisenge kale amasanyalaze ngalina baagandeetera kwegali era nsigala nsembyezaayo ddala nga okutandika n'okusembayo era nebaza Info Trust ne Mr. JB nga family okutwaliza awamu okalembereza ke nina ssaawa eno bebakantuusaako nandikoze ntya senga nkyali mu kurentinga nandibadde osanga abantu adda mu kamwanyi eri eka owulidde naye akalembereza ke nina konna nina address nina ewange nyumba nnungi ya box ojja giraba kweri ku Google kale ebintu si byangu Mukama abampeera ennyo omukisa buli muntu yenna gy'oli ng'okkiriza Mukama Katonda si ddiini ki abadiventi bange mulimidde nange mu nsonga yonna baagala nnyo bamikwano Mukama abakuume ebintu si byangu buli omu bagamba buli omu wootudde olabire enjuba n'omusana naye omwami ono waagulabira baaba katukusabire bijja tereera batambuze vidiyo eyo balabe lwaki baasoma kopi ezo nga nsumulule emuno kopi emu wa poliisi agyebikka bwati mu maaso guidance w'omwana bwe yajja nga ali ku saidi tiwabawo akatyankalanje kopi emu nga ate nayo nsumulule kati yali yeebikka mu maaso nga yeebikka kibone Katonda akola ebintu byo nga netulowooza nti byakusaaga naye nga mu maaso bigenda beera bujulizi nandibadde sina kye ngamba abantu kale mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Premium Detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange